ennaku zino tulina abantu abagwa eddalu mu church abeerosa nga boogeza Katonda batuleetera okubanga tudawutinga eddoboozi lya Katonda. Kati kyova olaba mu generation mwenjibuusizaamu olw'abantu okuba ne kati ngenda kulagula wetwagenda mu kkooti ne batatusiba that day lwetwagenda mu kkooti Entebbe bwe twavaayo omuntu nankubira naŋŋamba tebagenda kusiba enkeera nga bamaze obutakusiba nga mu kkooti navuddeyo dda Katonda yandaze nga tebagenda kusiba. Lwaki teyakikugamba before? Lwaki teyakingamba edde before? Oba n'akisabye ayinza okuba okay anti omanyi lwaki kyegamba nti waliwo abantu abeeroosa kati bwe kibanga kiri genuine saba Katonda essala bw'aba akikulaze akuwulira Mukama mugambe Mukama ndaga omuntu watine bwatangambye bwati naye kimanyi buli wondootera zukukasaba because it means you have God's ear zukukasaba bw'oba olose ekirungi kinyweze